okimanyi nti jjo ku kanisa bonna babadde ku sitaani nkulinnyirira naye nga bonna sitaani bakemye ensi yamala ddo balamula kati Alien amateeka g'ensi gajja mulamula naye tugenda kuleka bano ba sitaani nabo batambule bo bennyini beerangirako dda nti Alien lwamala okukuba show ya Freedom City balina gye baamutwala bo njagala mudde mutambuze bulungi muzeeyo bulungi olupima emabega Alien wamala okukuba show ya Freedom City abo ne bamwekiika be basooka omugamba nti kati omusajja omusobola abo olutalo lwa Alien ne bafuutu soodya luva kuki lupike luva kubanga Alien agambye nti show ya Nkwakyo Festival ngikoze eki ekiboozi kyayisiza mu Bobi Wine amaaso ekikola ki kitandikira okuva olwo Alien obutajja mu nkuuka omwaka ogwo Dani yamugoba Abategesi tuli bantu abaleeta entalo ate ne beefuula bazikkakkanya ono amateeka g'ensi tusaba gamukwateko nene sitaani amukebe tugenda kukkiriza agende bw'atyo izo zekyo nkibuulira mazima sigenda beera munnanfuusi muvuddeyo mumubaaniza okuyimba ku stage mwagala dde wansi wammwe wansi w'ebigere byammwe you're not making any good, you're doing more harm than good. Gye bitandikira byonna iyo ekituufu muntu mukulu ekyo naawe ndejja kiddamu muntu mukulu naye n'omukulu akola ki asobya ekyokubiri omuntu eyakubalira nga tokirowooza nti osobola okukuba Freedom City n'akubalira n'ogikuba bwakubalira ekyalo yinza omuyisaamu amaaso n'ensubi endala gye zijjira so ne bamwe bapromota temuli batuufu nga we mulowooza ate bakimanyi kye bakola everything is intentional buli wamu mubalawo ssente kasita mumala okugjawo ssente nga muzuukuka buli kiri intentional nze kale nze ng'omuntu I actually and honestly sympathize ne Alien kuba yaliyo ne bye yali akola yali ng'akola ebintu bye n'olutalo lwe bateekawo nti Alien ne gundi balina olutalo tebalina olutalo ne Palace ne Abategesi tebalulina kakati bamaze okulaba eno mukazannyo balina we babalirawo kati baagala baako we bamufiiririza you're doing more harm than good ekyo nze nkibabuulira endongo ya Uganda olemwa paba promote ompe n'Alien nga promoter njagala okubasaba mwe n'abayimbi aliyo na Ireland yabeerawo tiyabeerako n'abasiru abantu abagwagwa bagenda nga bakola kye bayita ekigaali ne muyita ku kkubo wano ne mubba buli dduuka lye musanze nti mutwala president wamwe oba meeya wamwe Bobi Wine yabeera ne Firebase wadde yali nnafu ne Firebase naye talina muntu gwe yanyagako bintu nga batambula Gagameiro ya Bebe Cool ne saawulirako nti yeeyise mu ntinda negenda nga enyaga buli kyesanze ku stage lwaki zino zifangoni zo zibeera exceptional nti zo zirina obuyinza obugenda nga bubba abantu obujja ku mulyango n'omenya geeti kwegamba nyoleddwa nnyo kubanga emabega nayogerako n'Alien Skin nemubuulirira nga muto wange nemugamba tukwate empola bino ebintu wegendereze esatu tuwe police chance okunoonyereza nga benoonyereza etuwe ripooti bwe tunasanga nga ripooti ewunzikira ku bombi nga bonna balina obuzibu tubabaninga okumala omwaka mulamba naye okutandika nga 1 January okumala ennaku 9 tebagenda kuyimba wano mu Kampala oba ku bivulu bya omukufe oba ku muntu yenna. Tuzze okunakuwalira awamu n'abawagizi baffe abafunye obuvune mu bivulu ebyabadde ku 31st n'olusooka omwaka ng'effujjo eryo lyakoleddwa
omuvubuka gwe bayita alien skin. Twetonda olwa embeera eyabaddewo si enkola yaffe ng'abateesiteesi b'ebivu. Bakama baffe beba abalabi era be bafunye obuzibu. Ekituyisizza amawulire olwaleero kwe kubategeeza nti nga tuli wamu ne bapromota bannaffe bonna, tubaaninze abayimbi bonna abatuusa obulabe ku bawagizi baffe nga bakulembeddwamu alien skin n'abayimbi abafaanana nga alien skin. Era tubategeeza omuntu yenna anaapangisa alien skin n'omuteeka mu kivulu, tubasaba bakama baffe nga tetunnaba kubagamba nti atereezezza, takyatambula na gganga, nga temunnaba kuwulira ddoboozi lyaffe, temuddamu kugenda mu kivulu alien skin kyalimu. Bw'okigendamu kiba kitegeeza ebigenda okubeerayo mwe ogenda kuvunaanyizibwa ggwe n'obulamu bwo. Ekituleese olwaleero okulaba nti tuyimiriza buli kimu, tuzze kutegeeza nti poliisi ekoze kinene nnyo okuwaganyaza alien skin. Kubanga poliisi tosobola kubeera nga poliisi mulina emisango egisukka 30 nga giwawaabirwa alien skin ne muba nga mwasirika. Tuzze kutereeza industry yaffe, tuzze kulaba nga tumalawo effujjo, tuzze kulaba nga kubanga ekiwandiiko kyafulumye mu WhatsApp group zaffe ez'abakulembeze, twabaaninze buli muyimbi akola eggaali alien skin mu butongole yabaaningiddwa, nalabyo bipromote ebitategeka wadde kaliyoki nga biwogana nti bigenda kumutegeka. Nga ya budget chimbi biringa avuma. Kale ja promota kifu kino mukireke. Ara abantu bafunye da justice yabe ku mutima. Ne business yo limugireke. Naye yategedde wabanga alimu amagezi yategedde. Nti maybe have been going far. Nemwe we mulaba sente we mudduka. Abadde omwe ne mumwefuulira. Maye ku nsi wetagayo omuntu abonga babeeyi. Aristi ne musirika. Ate nga be baguseesa. Mwe muguseesezza ogwo gumbadde musirika. Ogumbadde muguleka. Ni kati mwagala musaddaaka. Naye ayinza obbalakira. Mbabuulira ajja bbalakira. Kale ku Valentine ku front page tuyinawo a Lord Fred Sebatta abamusibwa